tuvuddeko ngambye bwensookayo nange ndidamba kimeko waje Okay. Omubaya wagwa ndeyaso. Botukayo. Botukayo danga no bayambako. Oh my God. It is an inspirational okay, it's an inspirational song. I like it. Nenga njaga okubera nga kwebaza okwango twekumiddeko okyali program kili kitya. Mukwano gwange nina omwana Kapiripit. Nagayinja kuleeta surprise esonga rasa ayogedde nakulinya yadde n'akamu. Olabye vibe weli clear. Abamu mukyali mbuliri mwezi nze naye omwana abadde vibe ogamba otya ssebo. Nze ndi bulungi mpozi gweyo nenga amanya n'eddoboozi ze Kapiripit omubaya geta ambasada w'abato mu geto ng'omuto mu bato mubayo muto Kapiri eyo kodi wagwa ndeyaso. Akaviiri ko kalaba ndooza kakutte bamuyita Masomaani. Masomaani ayogera tayogera. Ate omugende nyakube ngumi ky'onomanya. Oh my God. Oluyimba lwe tuvaamu baluyita batya ssebo? Oluyimba lwe tuvaamu ky'onomanya olwo oluyimba lwa kabi nnyo baluyita bw'otuukayo. Abali ku BBS Telefania babuuzeeko. Abali ku BBS Telefania baagala nnyo bafaanizi bange mwenna mwebale nnyo kuje. Ogisa otya Telefania? Telefina. Si bwekinova. Abali ku BBS Telefania baagala nnyo kyemulina omumanya. Okay. Omulabi ali ku BBS Telefina alaba Kapiripit. Tukulabira mu music abamu tuze tukuwulirako bingi gwenga gwe oyagala tunnyonnyola Kapiripit kigwoli. Kapiripit yani? Kapiripit ky'olina omumanya y'omuntu avudde mu aso, omuntu akulidde mu ghetto n'atuuka wano ku lwa talenti ye. Atuuse wano ku lw'abantu abazinga bamubeererawo maneja ku kyamani pike mavinise na buli omu azinga mbeererawo. Ky'olina omumanya Kapiripit y'omwana abeera ewaka akola emirimu y'omwana asoma y'omwana ali talented. Ky'olina omumanya nze nsamba omupiira nkola ebitabo nzina ate ennyimba nkola ebintu bingi ky'olina omumanya. Wow, hasa ogikuliddemu. Ye Kapiripit omubaya. Abazadde gye bali? Mama ne taata baafa. Naye nina omuzadde. Olina omuzadde? Omuzadde oyo yaani? Ye Katonda. Ye Katonda ne kochi wange gwe mbeera naye. N'abalala baganda bange be mbeera nabo kati eyo yafuuka famire yange. Kapiripit ennyimba z'otuyimbidde nnyingi nnyo nnyini ddala. Luyimba ki lw'oyinza okugamba nti luno ndwenyumirizaamu nnyo ku nnyimba zonna ze nkoze luno lwo ndwenyumirizaamu ddala? Tosobola tandika genda kutambula n'ogenda eri nga tolina ky'oyagala ky'olina omumanya. Zennyimba zange zonna zinnyumira lwa nsonga nze aziyimba. Sisobola kugamba luno oluyimba terunnyumira ng'ate sinze yaluyimba. Ennyimba zonna zinnyumira kuba zange nze aziyimbira. Sono si yazinyimbira soli nti oba gwe nti oba gwe azinyimbira nze azeyimbira. Nze buli luyimba lwange hiti ky'olina omumanya. Wekkiririzaamu? Ani writer waazo? Writer waazo era ye Kapiripit omubaya ng'ayambibwako abamu eyo. Me the garden back off your back no wants me no teach them wine and go down. Nenga nze yewandiikira just bampabulamu ku katono. Wow. Ebyo ebigambo byogedde bitegeeza ki? Me the garden back off your back. Nani toli mu Jamaica tuvula nga tubimanyi. Owange ensomesa. Kyolina omanya miyadiga okutawo n'essimu geno kisakingeko ku Google miyadiga them back off your back no man's me no teach them wine. Oba tulagawo. Ono Kapiripit bakolimba lw'olwompeera abalabi bo eyo tulugendemu awo. Abalabi bange mwenna natadde oluyimba olupya baluyita Champion. Before the Champion sooka obeeko lwompa. Tulina oluyimba olupya olw'omwami ono luyitibwa Champion naye nga tetunnaba kubeera nga tulusaba okulala wano ku BBS Telefina mu program kiri kitya njagala otuweeyo oluyimba lwo. Ennyimba nati nina nnyingi waliyo Never Give Up bw'otuukayo tulufunye. Kyanyinza okugamba ennyimba nnyingi. But we never give up. Never Give Up buchu. Producer limba chiro sobola ofuna olw'omwana ono lw'oba otuwa buchu never give up olala. Kiri nti ng'oluyimba lwange lukube. Okay. Kona. Ronda Don.